Ngano lunaku lwa leero tugenzeko mwana omuwala ono atubulire ku nsonga zezimu then n'oluvannyuma nga bulijjo ettaffaali lyaffe tujja kulikwata tulikanyuge ku bulamu bwe saagala kulwisaawo katumuwa obudde. Gyebaleko madamu Rebecca Jingo gyebaleko maama gyonna gy'otutuusaako kale nnyabo awamu n'abawuliriza ba BTFM tubaagala nnyo mwebale nnyo olw'endowooza zammwe ennungi ze mutuweereza. Madamu Jingo nze Maria gyembeera kandekewo. Madamu Jingo nina obuzibu obwava ku mukwano gwange, obuzibu obwagala okutwala obulwadde bwange. Madamu Jingo omukyala gwe najjako obulwadde yali mukwano gwange, naye okuva we yafa alinganga eyanfiira ate nga n'ekyamutta ne famire ye tenkizuulanga, naye abamu bagamba nti gaali majiini kubanga byayogera. Ne Madamu Rebecca Jingo nemereddwa, mpulira nemereddwa, gwe nsigazizza omuntu omubooti okunnyamba. Nfubye nga bwe nsobola, ntambuddeko naye embeera egaanye. Naye nsaba Madamu Rebecca Jingo n'abawuliriza ba BTFM munnyambe ku lw'obulamu bwange. Saba maama nkubireko nkunnyonnyola ebisingako awo, naye nsula seebase, nsula ntudde, nsula nkaaba, nsiiba nkaaba. Nsaba maama onnyambe. N'asanyuka maama ng'onzizeemu, neeyanziza nnyo neeyanzeege. Mukama akuwa omukisa. Amiina. Naawe Mukama akusuuse obulwadde obwo bw'oyitamu newankubadde tetunnabutegeera bulungi kubeera gw'olina okubutunnyonnyola. Bulwadde ki obwo? Mukwano gwo bwe yakusiiga era yabukusiiga atya? Mukwano gwo muwala oba mulenzi? Nze Rebecca Jingo ngena kusaba okakkane gwe ng'omuwuliriza wange omukyalo ono Maria asooka atunnyonnyole bulungi nnyo n'oluvannyuma onooteeka ettaffaali ku nsonga ye. Hello. Wanji munyabo. Gyebaleko Maria. Kale nnyabo gyebaleko nnyabo. Nze Rebecca Jingo. Naye nsanyusa okuwuliriza maama. Nange nsanyusa okwogerako naawe. Nange nesiimye. Obulwadde buno bw'oyogerako bulwadde ki? Obulwadde buno okunkwata. Waliwo omukyala yali neiba waffe. Okay. Omukyala obulwadde ne bumuluma yalwalira ennaku nnya. Mu nnaku ezo ennya mwe yalwalira n'obulwadde ne bweyongera naye ng'ebintu bimuluma omubiri era omukyala n'afa. Omukyala ono yali mukwano gwo? Yali mukwano gwange ate era nga neiba. Lwaki ogamba nti obulwadde ate bwadda ku ggwe? Kijja kitya? Aba yabukusiiga atya? Simanyi Madamu Rebecca Jingo, naye okuva we yafa nali neebasa ekiro. Twaziika Lwakutaano. Nali neebasa ekiro ssaawa 5 enviiri ne zinva ku mutwe. Nali mpulira ne ŋŋamba oba kiki, amangu ago omukono ne gutandikirawo okunnuma. Omukono we gwatandika okunnuma enkeera nali nina okukeera e Masaka ne ŋŋamba oba binaakomaawo ne byeyongerera ddala. Mpulira. Naye bannaye obulwadde bunnuma, ebintu bintambula mu nviiri, ebintu binnuma omubiri ne kijja ne kikukuba omutima era nga bwe byamulumanga. Embeera gye binnumamu. Mwatambulangamu ennaku basawo? Teyatambulako ku basawo. Kubanga kale oba batabuliki era abantu kale baagambanga ng'obulwadde bumuluma tibamutambuzeeko, naye abantu bebbo ne bakigaana ne bagamba Mukama kyanaasalawo kinaabeera kyekyo. Okay, naye ate mu voice note yo ogamba nti abantu baba family bagamba nti majini baagala babatya. Mu kufa kwe era bakyogera. Bamasheeki mu kujja okumusabira wessaali bagamba nti byayogerera batandikiraawo. Byayogera ne bigamba bitya? Bamasheeki saaliwo kwolo mu kumusabira nga bamulombereddwa ng'akyali mulwadde ne bagamba nti nno majini. Ne gabalemu kukwata? Byabalema basaba ne bibalema. Kati gwe nga gwe Maria olowooza bulwadde ki buno? Madamu Rebecca Jingo bannaye kiri ennamuŋŋoona wano. Simanyi naye nga ebintu engeri gye binnumamu mbutuufu nange natambulako naye nalema okumanya ekituufu.
Kati bwe watambulako baakugamba ki? Tewali ngera omanya abasawo sente baziridde sina kyennyambiddwa. Kati golowooza obulwadde tewali nakubuulira nti nno kituufu kye kino. Okay, bakugamba kinaki? Tewali okujjako oli okuwa ku ddagala waliwo eyanguzisa embuzi awo ne tugisalambwa nyambulula naye ebintu byagaana. Byagaana. Mali olina emyaka emeka? Nina emyaka 3. Olina emyaka 3. Oli mufumbo? Ennyabo. Oba mwayagala ku musajja y'omu? Nedda maama. Kati ng'osose kuseka. Nze kambi ina madamu Beke kuba ne mu famire yaabwe waliwo omulala abiina. Ate kati gwe wa famire yaabwe? Gwe biruma nze siri wa famire yaabwe. Lwaki gwe bikuluma ate nga toli wa famire yaabwe? Mmanyi oba kuba nabeerawo mu bulwadde bwe nga tubeera ffenna ne mukwatako kale awo ndowooza ebyatandikira. Obulwadde buno bunnemye okutegeera go ge mazima. Bo mmanyi nange madamu Beke naye ebintu biruma ne kijja ne kikuba omutima ne kyambuka mu mumiro n'okikwatako bwoti nga kikaluba nga ejjinja. Oba bulwadde buzungu nga gwolowooza buno busindike? Beke saalina buzibu bwonna nga sinnakwata ku mukyalo oyo mu bulwadde bwe naye era naye byatandika bwe bityo. Okimanyi nti ojjanjaba obulwadde bw'otamanyi? Era bwe sibutegeera naye nze nagendera ku ekyo kye baayogera ab'amasheeki kale nange kye nagenderako. Oba bigambo bugambo wagendera ku bigambo? Si bigambo madamu Rebecca Jingo, ebintu bino bigendeddemu omuntu asukka mu ng'olaba? Omu yali ajja kulaba ono nga mulwadde emmotoka n'emuttirawo ku noza. Otyo? Omulala? Mulala asagala nnyo madamu Jingo biyingiramu nnyo naye nga n'abalala era weebali. Nga weebali era nga oli awo olaba eyo embeera? Nga tugiraba kuba tuli bamulirwanga. Ekitegeeza bano banneyiba bo? Banneyiba. Kati mwali mutuddeko ko nga bw'oli nti nneyibawo ne mugaba bannange tukubaganye ebirowoozo kiki bulwadde kibuno? Ne woobabuuza nabo bagamba tebafunanga kituufu bwe nali mbuuzizzaako agamba tebamanyi kituufu. Oba we mupangisa we biri? Biri wali naye simanyi oba ngeri ki nabo byajja bitya nabo bagamba tebamanyi kituufu abasigalawo abaliwo. Biri luddawa wooyogera nti biri wali? Mweyo famire omwafu oyo omukyala. Anti kati gwe toli wa famire yaabwe kati gwe bikukwatirako wa? Ngekye neebuuza madamu Beki binjagaza ki omusawo omu yaŋŋamba byangenderako bugendezi kubanga era bamasheeki baatugambanga nti buli eyajjanjaba ajjanjabye kono omukyala era ng'akyali mulwadde nti abaddewo nga mumujjanjaba muveewo ebintu bijja kola kibijja bakwata era okuva ku olwo saddamu kubeera nga mu nnyumba nnyingirayo naye nga baakyogera nti abamujjanjabye muveewo ebintu bino biyinza okukola ki biyinza obbakwata. Ekitegeeza Maria wawulira nga bamasheeka boogera? Ekyo kyo baakyogera ekyo kyo nakiwulira nti muveewo. Naye ne batababuulira biki? Nze saaliwo kale mukwogerera nange ebyo ebyamagini mbiwulira bantu ne mu kuziika baakyogera. Nti magini? Baakyogera mu kuziika. Ne batoogera nti gaavaawa? Ne batayogera nani yagaleeta? Yennyabo. Famire eyo gy'oyogerako bapangisa nabo oba awo waabwe waka? Waabwe. Waabwe? Gw'oli mupangisa? Ennyabo. Obuzibu buzze kubanga munnange tugenda kujjanjaba kyekyo kye tutamanyi. Naye maama nkubuulire simanyi. Kati njagala omuwuliriza nga onnyinyonnyole bulungi obulwadde buno bufaanana butya bujja butya era oba owulira otya? Obulwadde kutandika byatandikira mu mukono nga gukola gutya? Nga kijja ne kikuba omukono guno ne kibeera ng'ekitambula ng'era w'ogutunuulira bw'oti okiraba. Ng'okiraba kikola kitya? Ng'okiraba ng'ekitambula nga kiva eno omukono gye gutandikira ku ngalo nga kyambuka eno. Otyo? Kati ebitambula mu nviiri mu mutwe kibeera nga kitambula. Ebirala mu ngalo n'owulira ebisaanyi n'owulira nga amagimbi gano agabeera ku bikajjo. Ku bikajjo kati ekirala kino ekisinga amaanyi kijja ne kikuba omutima ne kikuba omumiro. Yeyo embeera bw'etyo engeri gye binnuma. N'obeera ng'owulira otya? Nembeera nga mpulira obulumi obuyitirivu era n'entema omulanga. Oba otegeera bulungi nnyo bwe bijja? Mba ntegeera kujjako ne kamunguluze naye nga nsigala ntegeera. Omwami we abimanyiiko? Abimanyi. Mutambula mwenna? Tutambuddeko ffenna era ne maama wange.
kugamba totudde naawe mbadde situdde Madam Becky naye ebintu bijanye ddagala kiri bakuwaddeko naye sijja nakugamba ddagala bwe wabula nti oba ndimanyi wabula okugamba nti oba naabanywa naye nga sirimanyi wangi maama sirimanyi Madam Becky nti oba baliyita bwe bati naye bali nti lino linaabe lino linywe bwe kityo ne kiggwa nenaaba nenywa tewali njawulo gy'ofunyeewo tewali njawulo kale mukwano Maria neyanze okwogerako naawe kale nnyabo neyanza nnyo neyanzeege katulabe abatusingako okutegeera bagamba kibbo kale maama naye nkusaba obeere mukkakkamu nnyabo neyanziza maama kale maama neyanza neyanzeege abagezi bange wano munsingako baana ba maama kuba amazima nange obulwadde sibumanyi era sibutegeera naye ye nnyini kyo akibannyonnyodde tuli ku muganda waffe Maria ng'amazima Maria annyonnyodde ebintu byennyonnyodde naye nga nzaali mabega w'omuzindaalo amazima obulwadde bwa Maria bwo bunnemye okutegeera naye ate mmwe munnange muli bagezi bange munsingako kubanga bingi bye mulaba eyo ate nze byessiraba era nga kunnyonnyodde nti byava ku mukwano gwe gwe yali ajjanjaba omukyala eyafa naye ng'ono mulirwana waabwe yagamba nti birabika ebibatawanya biri mu lujjaawo mbu bamaseeka bagamba mbu amajiini buli amujjanjabye mbu bafulume tebaddamu mu nnyumba eyo mbu gayinza okubakwata naye Maria okwogera kuba kwaffe okukola kuba kukwo ono nsobyanga ndi nakwaye omukulu nsobya obagende mu ddwaliro basooke babakebera omusaayi kuba abamu munnenge balwala ebirwadde oluvaamu nti batuloga tebatwagaliza basooke bagende beekebeze ku musaayi neyanziza nnyo taata binsanga wano nembikutuusako Maria nakubuuzeza gwatali wa famire eyo ebintu ebyo bikukwata bitya hawa ate nga bibadde bikwata ba famire nakati waliyo omulwadde mu famire otidde kuŋŋamba nti ozaalibwa mu famire eyo nti bajja kukuboola oba nga bulijjo ntera okugamba amazima gatufuule ab'eddembe kati Maria oba otulimbye munnange kati awo kiri gy'oli kasita naawe watambulako ne bikulemerera ate n'eddagala ndikubuuzizza lye bakuwanga era tolimanyi mwasala n'embuzi naye era poteya ntiddemu uwanje mukwano gwange Halo sebo munnange oyo mukazi asooka yeekebeza omusaayi kuba tayinza tugamba nti obulwadde bumukutte soka weekebeza omusaayi tuli ku mwana mwala Maria ebibuuzo biri wano bingi nnyo abantu beebuuza ebibuuzo byonna nga bijja gy'oli Maria era nga mu byo bagamba lwaki gwe atali wa famire obulwadde buno bukukwatirako wa oba mulina ebintu bye mwakola gwe n'omugenzi ng'ebintu bino bizabba akafaya kati naye ng'ogaanye okutubuulira amazima oba mwakukutanga ne mukola kalogo kalenzi ku basajja bammwe ne babagwamu Maria ebibuuzo biri ku mutimbagano bingi nnyo mukwano naye ate nga ansa ze gwozirina yenze Rebecca Jingo bannange Maria muyinza kumugamba ki munnange Hello owanje mukwano yebale ku mami Rebecca Jingo kale webale okunkubirako munnange kale amanya eddoboozi batanakabiro kaleete namulonge n'empuliriza omuwala oyo bateekwa okuba nga beereetera enziini bo nga bennyini oba bwe kitaba kiti ekyo afune ku ddagala bayita dduka ekibabu anaabeko afune n'eggumba ly'embizzi ateekeko mu mulyango ajja kubeera kaleekaleko neyansiza nnyo muntu wange okwogera kwaffe okukola munnange kuba kukwo Rebecca weebale kutuweereza oli bulungi mwana wa taata omwana oyo omuwala atulimba ayogera amazima amatuufu guluma yagozza kati gwe bikunoonyaako ki omuntu waba asimbye ebijinijiini ebyo abeeramira omuntu gw'ayagala bikwate kati ate gwe yali akunoonyaako ki sooka ogende weekebeze ng'abateesa abalabe bagamba tulabe ki ekiddako naye ng'amazima wandibadde ogajjayo googere wadde nga gakaawa olumu salaamu aleikum sogamisi nzizeeyo mu kamooli neyanziza wa alaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuhum wanje munnange Beko bale kuweereza saagala kumalamu mukyalo oyo maanyi naye ngeri abateesa babuddeko bwe bagambye nti asooka agende ku musaayi kuba oyinza okumugamba nti waba wamuloga oba mulimu ekintu ekirimu naye ng'ate weebuuze
omusayi gwamaze okukeera balabye eki basooke bagende musayi bamukeere balabe ekituufu ekimuluma then bwe kinaba nga tekiriiwo awo tujja kukola ki tujja kulaba pulaani B naye asooke kiri okansalamu alina gye kansala bw'ate bwagambye